kati gwe gyolina gibangesobola okufuna omugukiro ku account bako page kwa njindabirako bwetu tukola sababu information kubanga gwe okola nange nkolo gwange atasobola kwogera sharinga asobola okwogera kola live na buli muntu yena kubanga lwera mu nyindo tulwekula feka mukimanyi bulungi mu Uganda omuntu bwayogera musango so ngati tujja kuleka babbi batwala ensi yaffe kale kyekyo kyembadde mbagamba ku sharinga then bwe tuvaawo njala mumpitire abakulu bano njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba DDG Dere Drinking General oba GMD Genetically Modified General GMG Genetically Modified General Muhoozi Kanyarugaba bereko kuno njala mumpitire yose ekitaawe njala mumpitire omwogezi wa police enanga ba MP bonna abali mu Uganda mbeetaaga ku video eno nja kwetagako mukulu gwe bayita Peter Serunkuuma Peter Sekiranda nja kwetaga oli muna Uganda nkwetaga ku video eno nja kwetagako mukulu gwe bayita Dennis Sebugwawo ona awangalya mu ggwanga lya America mukulu nja kwetaga ku video eno bagikusharingira muri muntu yena ali mu Canada nga wagenda kukyusa bulamu na kunoonya ngeri ki Joseph nga omulabwo munonyeze omusajja gwe bayita Dennis Sebugwawo abere ku video eno njala mundeterere mukyala gwe bayita Irene wa nyoto na yabere ko video mwe mu wabitinkudde fe tuba twesirikide ne mutandika okutinkula entalo njala mumpitire bana Uganda bonna abali bonna gye balina okubeera ab'ebyokwerinda mbere ku video n'abasirikale mwenna abawumuziddwa mwenna mbeta ku video eno tuloke tutandike akatambi ka leero naye ndowooza mbadde mbagesigenda bawa Kigulalugi na Kalowoozo ne kamba we Kigulalugi kale tewali kyakkola sigenda bawa Kalowoozo kamba we Kigulalugi kale mbalamusizaako mwenna bana Uganda kanspenti buli bulungi mwe balikola n'abanyumirwa akanyumiro kana k'Ekigulalugi okwetola ensi yonna kamba we Kigulalugi tewali kyakkola mwe bange mwe muli maaki muli nsasula Ekigulalugi kya leero nno ngenda kijja mu bigambo byentera okubagamba buli lunaku nti ku nsi kuno tuyitako buyisi tuli bayise tuli mukkabukka akoowa yavaawo ne kuddako abalala naye abantu abeefudde ebbere gye mu nsi muno nga mulowooza timwe mugenda gibeerako lubeerera tubasekeredde kubanga essaawa ejjatuuka naawe oveewo kati mu Kigulalugi kyali njala kiweereza mwenna bana Uganda amanyi nti mukyakwana bakyabakwana muyina laavu nkiddamu Ekigulalugi kyali nkiweereza mwenna akwana ne gubakwana nga mukyayina laavu Ekigulalugi lyayo nekibaweereza leero mukiwulize bulungi nnyo ndaye bintu bingi bitambula ku social media okwo bife Dubai bingi nnyo naye birasi Dubai wokka naye kana Kalowoozo ngenda kabawa oba ngenda bawa Ekigulalugi mwenna kibakwateko lumu nakugamba mu Kigulalugi nti mu nsi muno tolina kintu kikyo kyalubeerera era naye kugamba tolina kyofiirwa mu Kigulalugi kya leero tolina kintu kikyo kyalubeerera buli kintu kyonna tukikozesa bukozesa mu kaseera ke tuba tukiinako era obudde butuuka nga kirina okuvaako kikuvaako yensonga lwaki n'omwana gw'olina buga nti gw'ozadde omwana owwo ow'omuntu mbwezizo nakugamba nga oyagala okumanya nti omwana siwwo mukuba omutte ojja otegeera nti omwana siwwo bajja kukusiba n'ebisumuza bisule mu kaabuyonjo ate nga oyagala otegeera nti omwana siwwo just mufaanaganya DNA na musaayi gw'ojja okitegere n'omwana gw'ozadde temufaanaganya fingerprint temufaanaganya bibatu bino kazibe enkulo zino ezirimu bwa zino enkulo ezirimu temufaanaganya fingerprint temufaanaganya ndowooza oyo gwe bayita Katonda kati kitegeere nti n'omwana gw'ozadde omukuza bukuza just kuongezayo musaayi you don't own him or her kati nakino kibagamba mwenna mu nsi muno amateeka mwegali ate amateeka muzibe gakukwata mbagamba nti tolina kyolinako wannannyini lubeerera nti oba ofiiriddwe omwana oke kaseera kanona kabadde amukuwaddeko ofiiriddwe emmaalyo kye kiseera kanona kyabadde agikuwaddeko ofiiriddwe omukazi gwe kennyini buli kimu kikuvuddeko ke kaseera oddemu wepanga okole ekirala naye kasita olemerako ennyo nti buli kimu kikyo ojja kukwala nga oyisa Windows lwaki mbagamba ekintu kino mu Kigulalugi kya leero gwe omusajja munnanga ampuliriza nawe muwala jjana ampuliriza oba omukyala ampuliriza njala tuyiga ekintu kimu twowenga ebitiibwa mukowe ebitiibwa tujja kufuna emirembe gwe musajja munnange njala nkugambe muwuliriza bulungi nnyo omukazi gw'okwana ebeera ndagaano wakati wo naye era endagaano essaawa yonna esobola okumenyebwawo
oba muwadde sente mmeka omutaddemu sente mmeka waziwaddeyo ng'oyagala tebakukutte mu nsawo tebakubbye no n'omukyala bw'owasa embaga eyo embaga guwa gye mugamba ogimuwase so si yakugamba nti ogimuwasa nateekamu sente kalejera kugamba nti ffenna abaddewo mu bulamu bali mu bulamu tutuuka ekiseera n'obanga omuntu tewategeera buzeebwe nga naye teyategeera buzeebwe waliwo abantu abalina emize nga tegigumiikirizikika n'osalawo nti aha twawukane omuntu singa akugamba nti twawukane muleka agende you don't own someone's life muleka abantu babeere golaba oyawukana ne kitaawo n'ogera n'ozimba amaka gago olaba oyawukana n'ennyoko n'ogera n'ozimba amaka gago lwaki omuntu bwakugamba nti nkukooyo omulemerako please ebyo ebintu abasajja mudda ku social media ne mudda ne mwekata musimanyi mukazi wange namusasula ente no nga bw'ogenda mu katale n'ogula emmere n'ogirya neggwawo ne bw'otyo omukazi omusikiriza okujja gy'oli kitegeeza nti walina okuteekamu ky'otaddemu si kyalubeera tiwagula nti wagula bulamu bwa muntu omuntu bwakugamba nti ntaba kitegeeza nti mute naye mukola ensobi omukazi agenti nti omukazi agenti nta n'olemerako ekivaamu n'okwata omukazi n'omukuba n'omutta ne bakusiba amayisa naye ng'ekintu kibadde kya ddakiika 2 nti twawukanye gwe omukazi omusajja agenti mune twawukane tukite tulimu agenda akola ki olemeddeko mwekubye omwasse munne bagenda kukusiba mayisa lwaki njala tukkirize nti ekintu bwe kiba kizze tayimu ekyuka ng'omuntu alina okuvaho ekintu kirina okuva mu bulamu bwo njala mukkirize teweesiba ku kintu tulina n'olugero lugamba nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo kyovula omuzungu yateekawo etteeka n'agamba the moment omuntu asaba divorce kiba kitegeeza nti babiweddewo mwawuka naye gwe Uganda omukazi n'olemera ku musajja azifuba mu kutondera no wabagaye nti kiwedde tambula ogenda onoonya abasajja abalala omukazi musajja bwaga nti kiwedde tambula nawe ogenda onoonya abasajja abalala tebamukusibaako gye mukoma okulemera ku bannammwe gye mukumufuna obuzibu olane gomuzana nagana naye mwawukana mu ndowooza n'embikolwa gwe kiki oba olemera ku munno bw'olabanga embeera esusa ogw'omulamuzi tambula ogende genda mu mateeka abaawukanye n'ebintu by'okulwana n'otandika okuba munno omufiirako linga kuba omufali bajja kukusiba n'obulimu ababusibe ovunde mu kkomera oyike windows ogenda okuvanya ensi yakyuka ddala yavaawo kubanga walemeddwe okutegeera nti buli kintu kirinako akadde wekiggwerako ensi netambula ate kusigwa asose mu nsi muno ensi yabeeramu dda abantu abaagalana ne babeeramu bakyalimu bajja kubeeramu mpaka kaddala ligivuunika n'agiza gye yagijja ndoza mu kiwuli kibadde ekigwero gikyaliwo twala okutandika vidiyo kale oba tugitandikire wakansoka akalango kano kansoka akalango kano alright mwenna bannayuganda abaagala okutambulako n'okugenda okukyala mu ggwanga erya Canada waliwo conference eno bagiyita the 3rd annual gender based violence ejjatangirana ku 29 omwezi ogw'ekumi n'ogumu mwaka 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu December 2024 omulamwa gwayo baguyita gender based violence and integrity ejja kubeera mu kibuga Toronto ku airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kukubira mu tesitesi wa conference eno oba semina eno omukyala Veronica Jumba ku simu ye ey'omu ngalo nga ojja mufuna ku simu ye eri +16479290340 omukubire akubuulire biki ebyetaagisa okuba nti mugenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okutambula ndowooza kansooka empisewo ebintu bino 2-3 tuveewo 1 ng'ocomrade yenna ayagala enkyukakyuka ng'okola live oba ng'osharinga video mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion awamu kye balimi okutegeera bacomrade mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion kye balimi okutegeera 1 Lwaki musharinga kividiyo ky'omusajja wa NRM w'empigi ali mu kukaba nti bamuyambye ng'abaana bali mu kkomera bakomolera bafuna ffe bali mu kubawamba ebyo byonna ebintu Museveni abiteekawo kubabuzaabuza oba tebamuyambi obuto weebuli omugwa weeguli asobola okugenda nabba mobile money bamukuba essasi n'afa simple as that you never want to muwona
nebo sharing kiba kitegeeza nti okwatiddwa diversion ya Museveni okitegeera ewokubanja amanyiyo nego mu sharing wanga ganti katuyambako Museveni okukola diversion ekyo mu kitegedde bulungi nnyo ekirala nde mutambuziza kigune MP baba kutobujega parliament bana baje kutobujega bana Museveni musajja atula ku meza n'abantu be musanvu ne bakuliyetinga diversion nga yagala ekwata amawulire bali mu kuba show ya president yabadde Bungereza kubanga kiyabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kati okuletera kisa kya Yesu bamuwadde Washington RDC nga mu constitution tebuliimu gobo otegera unaku kyabitambuza kamba dizo katunde mabega yose yawaako Alhaji Nassan Tegese bagala owa minister nenga akimenti Alhaji Nassan Tegese bagala taina de bitabo bitumususa mu P7 wa P4 wa P6 era nga akimanyi titasobola kuyita mukakunguta ka parliament okitegeera era sebagala bava mu obuyinza yakubira akaku abakuli akachika kakungula bagantu bageza naayita mukakunguta kubanga singa abayagadde era akuba bukubisimu nti oyayitewo eriyo member parliament omo nga taina de senior force certificate nga niya senior 6 tajirina kubanga Museveni ayogedde kati mwakitegedde nti etteeka teririyo eri assistant RDC teririyo mubuukidde ba parliament no eyo babateze diversion kati kiri ku mawulire simanyi eyambulaza kibadde kimugwa mu diversion mukimanyi bulungi mu constitution teri assistant RDC nga n'omusajja gwaba wadde mukimanyi nti batuda mu bazita ethics and morals taina wasobola kuyimirira kukola kintu kyonna mu Uganda nene mukiddako ne mukiwubude mukisharinga diversion kati yakutta amawulire buli omu kyekiriwo tuvudde ku nsonga ez'amakulu tuli ku kintu ekyekisiru bane muve mu diversions mbeegayiridde baganda afali mu kkomera bali mu Bulumi president ali mu Bungereza ali mu kulobinga akola bintu by'amagezi muleeta diversion bitambuza timutambuza bintu bya kisiru owa NRM bwebate bamusasudde omugwa gwa 12 akatwa ka 5 esasi gendo be mobile money bakuba esasi ofe oyo tumuwone mukitegeera temuwa bantu budde tuve ku diversion bateze dai bakutegeera bakutegeeri kati ekyemotoka kyavuddewo babaletedde ekyono kisa kyagundi kyamanyuma babaletedde uno musajja wa NRM sijja banenya naye mulengerere ekewala ekyo nkivuddeko kati ndoza katutandike video yaliro mu butongole tugenda gitandika tutya kati gitandike nga nsooka okuyisaawo obaka buno si bwandisoose ne kansoke mbutegeeza olwalina kuza omwezi ziri 24 ezakonka ku mwezi ogwokuno mwaka 2024 bono obubaka bonna njagala bugende eri mwenna Abaganda n'abaagaliza Buganda emirembe abalangira n'abambejja basaba ne banaava ngenda basaba buli muntu yenna waali kwata Bibuliya yo kowola bajjajjaabo osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi nkiddamu kwena muna Uganda ng'oyagala emirembe mu ggwanga ng'oyagala Obuganda nkusaba okwata Bibuliya yo okowole bajjajjaabo naawe kennyini wesse mu kusaba osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi tewoomya ddigobe nga bwe nsinambula ensonga zino ng'Abaganda abamu beewunzise balowooza nti Lumbuye ebyayogera si bituufu mbagamba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe tebuli bulungi essaawa zino twogerera kale saagala mugambe nti saabagambye buli kimu nkibagambye yalatandika video ensonga laki njagadde nsooka empisewo akantu ako buli omu asooka ateeke Ssaabasajja Kabaka mu ssaala ze mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo katandike ne mukulu Enanga Fred mukulu Enanga Fred omwogezi wa polisi nkulamusizaako ssebo kansupensi oli bulungi yebaleko gy'otuusako engalo munnange nakulabye ejjo ku TV n'ennaku eziwedde ng'ojja oyogera ebigambo ate kyenkwagalako kiri ekintu kimu otuula bulungi nnyo
ango onekedde bulungi byambalo bya Uganda by'abanna Uganda basasula omusolo confident n'ojja n'oyogera ebigambo nga tosekanamu n'olimba ensi n'ogitiisatiisa n'omala n'ogenda akakakodyokko wakayiga bulungi nnyo nekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti enanga Uganda gy'olimu naye wootudde ogw'omulimu ndowooza oliwo kaseera mpawe kaaga ekyakuteesa waawo kubanga baamanya nti enanga bwe tumuteekawo najja n'ayogera teri agenda muvuunana ku bigambo byayogera naye remember enanga tolina passport baagikugyako ne famire tesobola kufuluma ggwanga okujja okuwa information waaki tebaleetawo munyarwanda pure najja n'ayogera ebigambo by'okudda okuswaza erinnya lyo enanga abanyarwanda bangi bali mu poliisi lwaki tebabaleeta bwe bannayuganda bannakabala mulemi okusooka okutegeera Museveni akozesa nnyo ekifaananyi kyammwe onookuwona erinnya lyammwe mu public nga temunategeera enanga okimanyi bulungi nnyo description za uniform z'amagye za poliisi neza buli kimu kyonna neza SFC era okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana nti bwe kituuka ku muntu atawagira Museveni oyo abeera mulabe eri eggwanga na buli kimu ne bwe kituuka ku muntu awagira Museveni ne bwapama mu kkubo ne bwabba omuntu oli teryamuvunaana mukulu waliwo bannayuganda abali mu makomera olw'okuba nti baali bawagira enkyukakyuka nga bwe bali basuubira teggwanga lifugibwa bubi abaasibwanga bambadde engoye emmyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakutumiza muntu n'omu waliwo abo abawagira gavumenti ya Museveni abasasulwa ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina n'ababakuuma ba mundu nabo bennyini balina emundu temubakwatako naye nga bali mu music industry bali mu art industry n'abamu ba individual tebalina kye balina enkuluba nti bakolagana ne gavumenti temusobola bakwatako kati mukulu enanga okuvaayo kutiisatiisa abaana ba Nuupu ne mugenda bakwata biki no mu nsi zino ezaffe zitulimu ezaakula waliwo etteeka nammwe Kampala gye bayita poliisi n'omuntu wa bulijjo waliwo n'ebintu ebirelated okuba nga bifaanagana n'ebya bulijjo ate wano mu Bulaaya uniform ez'amagye ziri well marked bulungi nnyo ne mu Uganda bwe kitebe kyandibadde nti wandibaddewo etteeka nti singa osangibwa n'uniform y'amagye ng'eri marked nti y'amagye ojja kuvunaanibwa niyo omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiza njagala ombulireyo gyeki mu Uganda eryambala full combat nga myufu Fred Enanga njagala ombulireyo gyeki mu Uganda eryambala full combat nga myufu njagala ombulire traffic department ki mu Uganda ng'eyambala white n'eyambala n'enkofiira myufu teriyo zino ensi zaakula zaateekawo amateeka nti waliwo military attires oba uniform nga ziina maaka ng'okusanga nayo musango naye nga bino birelated tebalina busango bagenda kuvunaana kati mu Uganda naawe etteeka gye liryo limu nti gye liri uniform z'amagye enjawulo nnyo ku ze mwogerako njala kubuuza magye ki mu Uganda agalina full combat nga ya red tegaliyo so omuntu wabanga ayambadde baleti ya Nuupu ayambadde ovulo ya Nuupu nga ya red that means your costume ya muntu okusinzira ku ekyo kyayagala so si w'amagye niko musajja mukulu bakusindika nojja noyogera ebigambo ebitali ku mutwe n'amagulu ne weeswaza n'abaana bo in fact abaana bagaba nabo nti gwe ono mutabani we ne baseka naye tuyagala kitegeera sigenda kulwako naye ngenda kugamba abaana ba Nuupu bali makomera essaawa zino lwakwambala ngoye emmyufu naye nkugambye waliwo abamu bali mu music industry bali mu art bali luddawa nga balina emmundu balina abakuuma balina ne uniform full combat tembakwatako kubanga bawagira gavumenti naye abatawagira gavumenti bemusibanga ate bambadde ebintu fitofagana n'amagye okitegedde bulungi nnyo essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsobi zonna ezikolebwa gavumenti musango gwa naggomola era bakusiba naye ng'okulya enguzi mu Uganda n'okubbasereza omuwa omusolo si musango mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukulu ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo naye ng'abaana baffe bacete Bolivia Nalutaaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki osobola obyawula ebintu ebyo enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu binaye mukola biri on record mu archive mu ebiri era ensi ebiraba
simanyi toliddamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya ku bintu byoyogera gwe nkuvuddeko kati njala sooka genda ku nsonga enkulu yatuleese then tuleka tusimbula video etandise. Kansulenti baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Canada muzze bulungi nnyo njagala munseremu ka video kana mukasaasanya eggwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko. Era kansulenti omukulu abantu bano bonna batumi batuuse gubayita Dennis Sebugwawo ne yatwala ebugga ekkata ne lifira mu container n'amala n'adda oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ne transport yambuza naye atuuse. Waliwo yatwala ebugga ekkata container zagenda otuuka yaze ordering nga ebbuga lyafa yina kudda buzi Kampala kansulenti yatuuse. Kati katutandike video mutongole. Okusookera ddala nabagamba eno video kangibaddemu ngibazannyire bwe tugenda okujja video ya leero tutandike bulungi nnyo. Eno video muduule bulungi nnyo kubanza ne bazinziriza nga nabyogedde nga babifunyeko information. Njala tegeeza bana Uganda mwenna eno security alert yembasooka nayo. Mumpulirize bulungi nnyo eno security alert. Nzize ngambagamba nti WhatsApp groups nungi naye ate mbi. Bemba munetegereza emirundi gyonna gye mbadde ku social media n'ebbanga ddene nze siwali munsi WhatsApp group nagala okukola WhatsApp groups. Olw'ensonga nkimanyi nti WhatsApp groups mbeera mu mabega ba Museveni. Kati okusinziira ku sources zange bangambye bagambe bategeeze. Bw'oba omanyi ng'oli wankyukakyuka ng'era omanyikiddwa nti oli mu byabufuzi ne oli WhatsApp gy'oba osigalamu ya family ne WhatsApp group ez'ekyalo eza business simanyi ez'okumulimu simanyi ezawaki muziveemu. One ekitongole muli ISO CMY bayina enteekateeka okulangirira nti WhatsApp groups zikozesebwa batujju mu Uganda. Bagenda teekamu oba already mu WhatsApp groups muli mbambega abajjamu conversation zammwe ne baziwa ebitongole muli Chieftains of Military Intelligence ne ISO ne police ne SFC era ogenda okulaba batandise okutrackinga omwomu nga bakukwata nga weebuuza bakutte ddi kubanga WhatsApp groups ezo muli mbambega ba Museveni abagenda batrackinga WhatsApp groups zibo. Kati mbategeeza bw'obanga oli munnabyabufuzi oyagala nnyo enkyukakyuka bwe nga tasobola kusiba bigambo sooka wejje mu WhatsApp group ng'obudde bukyali otherwise bagenda kutrackinga bakwate. Mbagambye mbategeeza ekitongole kya CMY ekya ISO n'erya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okugjako Yoseri n'okukyankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups awo tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza. Kati mwalabye ekibaluwa kiro kitwala omunaku ekyafubutuse mu ggwanga erya Canada nga kirimu bula n'ebigambo ebirala bwe bityo. Ne wabaawo eyatwala ebbuga ekkata container yagenda otuuka nga ebbuga limaze okufa n'emyezi 6 gyamalayo ng'ayagala ate ngaloza bagenda ddikolamu obuwunga tebasobola ddikolamu buwunga bw'ato ne tiketi yasaba okudda e Kampala gy'aleekaanira nga zakibuukidde mwemu kubuukira ebyo teri amukwatira nsawo. Kati njala sooka bategeeza abantu muli mu Canada mujje baliko gye mutuusaako engalo brother. Okusookera ddala njala bagamba n'obuyinza buli muntu waali tewali buzibu. Tula wansi oli omugaati gwo ne chips zo n'enkokoyo era weenywere ne kabbiya kubanga ntera bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kati abakulu bano eyawandiise ekiwandiiko kinnamutaika ekitaliko mutwe n'amagulu in fact yabayambye buyambi era mwekubireko mu ngalo wadde muli ku live. Eyawandiise ekiwandiiko kino yabayambye buyambi omanyi abagade wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza temutya mwajjira mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyingira mu ggwanga lya Canada ne muteekayo asylum claims za mukitegeeza muli mu mateeka mu ggwanga lya Canada tewali yava mbire tewali yalinnya lyato nti wati waliwo yayita mwena mwayita ku migration bulungi n'obakoneramu okuyingira so eyo process it's officially you are known in Canada mukitegedde bulungi temuliyo irigale so musooka mukitegedde bulungi ekyo kisookera n'ekyokubiri. Eyawandiise ekigambo ekibaluwa ekyo bakuntumye mayina bagamba nze njagala nnyo okukolagana n'omuntu nga teyasoma naye ng'alina common sense than okukolagana n'omuntu alina eyasoma naye nga talina common sense.
Yawandiise ekibaluwa kino agamba yasoma era mugezi nnyo nebambye obwongo talina. Wawandiise ebbaluwa eno. First and foremost, ebbaluwa bwe tuba tuwandiika ebbaluwa kubeerako gwe yagiwandiise endagiriro yo ne gwogenda osindikira ebbaluwa endagiriro yo n'oteekako n'amannya go ne contact ne address. Naye ebbaluwa gye wawandiise mukulu tugenda tandika mpola mpola. Tugenda tandika mpola mpola. Pola mpola. Yeah. Pola mpola. Yeah. Tugenda tandika mpola mpola. Mbagambye ebbaluwa yeno. Ebbaluwa gye bawandiise. Ebbaluwa ne baba giwandiika wano wasooka wano oteekawo details ez'omuntu n'ano gw'osindikira ebbaluwa. Then wansi n'oteekawo amannya go n'endagiriro yo. Whereby nti goweereza ebbaluwa ayina okuddamu okuweereza ebbaluwa kye bayita reply mu butongole. Neka tewataddeko address yo, email address, simu yo, na buli kimu kitegeeza ebbaluwa ne bw'onoogiwandiika bagenda gikuddamu nga basinziira ku ki. Eyo gye bayita ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Kati ekyo nga tukimaze. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe meyambe ekkiriza. Bannayuganda bonna abamanya gammwe agaateereddwa muno njala bagamba nti babawadde blank check confirming asylum claims zammwe whereby ono yakiwandiise gagamba nti mwenna muwulima empindi ku mabega gavumenti ya Museveni ng'ate byemwogera si bituufu naye ate ne yeewuunya nti abantu bayogerako already bademonstratings 1 week back nga balaga obutali mumativu mu Uganda engeri gye bakwatamu n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu Uganda kati najja n'akola ebbaluwa naye teyataddeko agiwandiikidde mu capacity ki yewandiikidde kuba yagambye nti sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Sincerely concerned citizen, or a citizen of which country? Omutuuze wansi ki tekuli simu tekuli email address tekuli address kati go wandikidde ebbaluwa agenda kuddamu atya tewali kati kino kye bayita kitwalo kino ebbaluwa in fact ya confirming asylum application zammwe okuba genuine kye mbagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza munywe ka champagne ono yagiwandiise yabakonedde mu bukonezi kubanga yawandiise ebbaluwa kangibaddemu katono wano yagambye bw'ati Yagambye, the Right Honorable Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister, 80 Williamton Street, Ottawa, on K1A 082 Canada. Kati, okumanya obuteebuza butambuza amazzi ekiro. Ensi ezaakulaakulana ezirina amateeka. Buli department oba ekitongole kyesimbawo bulambirira kye tuyita independent organizations or independent departments. Kati ono okuwandiikira prime minister is less concerned about the migration process and asylum seekers. Wadde olina okuwandiikira migration wanti yawandiikidde migration but munywe soda mulamuna mbigere munywe soda obusigale munabe mbigere ono yawandiikidde prime minister nenga prime minister gwawandikira si akwatagana department y'okuyingiza n'okufumya abantu mu ggwanga no tugenze maaso n'agamba a concern regarding all the abuse of Canadian refugees system by the National Unity Platform Canada chapter n'agamba nti ye ng'omutuuze afaayo awandiise nga yemulugunya ku chapter ya NUP e Canada mbu ekoze etyoboola ekitiibwa nga ekozesa ekibiina kya National Platform nga ekozesa ekibiina kya National Platform ddala chapter yo e Canada kyokka omwami ono gwe ngendo bagamba omwami ono yawandiise ebbaluwa eyo wuno wano omwami bamuyita Dennis Sebugwawo yawandiise ebbaluwa eyo omusajja ono wa NRM naye bwe yali ng'agenda Canada n'okufuna empapula ate recommendation emufunisa empapula yasaba ya National Unity Platform nabagamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo ompulya bulungi nnyo omukulu Dennis Sebugwawo ono okusinziira ku yakikoze bwe mbadde nsanya video ya WhatsApp groups nabagambye nti WhatsApp buli mbambega kati
jukira nti ba comrades baffe bewandiisa amanya balina okugenda okwekalakaasa kati omu ku bantu abali mu WhatsApp groups ezo ndoza yajjamu information agiweereza omwami ono kwe kubanga yawandiisa amanya gano gonna kati okubiwandiika it's not a problem n'okubijjamu naye eyajjeemu ye mukyamu ate ne gwe yabiwadde si musiri mulwadde mbuuza lwaki omukulu ono ndowooza ate era ya sponsoringa NRM symposium mu Canada naye ng'agamba nti mu Canada kati ate bwe yakoze ebbaluwa yeerabira nti mu Canada bannayuganda bwe baali bagenda okwekalakaasa beekalakaasa nga basinziira be bano bennyini kati bogamba nti bali illegale era ba abusinga NOP chapter okufuna asylum action gye baakoze okwekalakaasa nga bawerekeddwako poliisi ya Canada goba kuwasinzidde okukola ebbaluwa kitegeeza nti you are against what they were claiming all the atrocities which are happening in Uganda kitegeeza you are a government official goba olowooza nti wakoze kyamagezi nnyo lwaki embassy ya Uganda mu Ottawa si yawandiise ebbaluwa ku head paper ya embassy lwaki si Minister of Foreign Affairs yawandiise ebbaluwa eyo ku head paper bw'oba oyagala okutegeera nti amagezi olina matono nnyo singa babadde otegeera bulungi olebe towandika ebbaluwa eno kubanga byokola byonna bya kisiru obutasoma naye ng'atolooza nti wasoma poliisi yawerekedde abantu ne beekalakaasa bulungi nnyo boga nti banupu ate bali muzanyo kitegeeza wawandiise ebbaluwa ng'okonfaminga asylum kiremu zaabwe gwe ng'owa NRM piwa kitegeeza wabawadde blank check munnanga osooka nga kwebuuza ku mutwe gwo oba senga omutima gwo naakubula ebbaluwa bagiwandiikamu ate wagiwandikidde muntu mukyamu kati mukulu nga bwasaze tukole ebintu bya ffujjo ng'oyagala okufiiriza abantu bano ng'oza nti wabafiiriza nnyo ekisookera ddala njasooka bategeeza omuvubuka yatwala ebbugga ekkata ne lifa nga terinatuuka kkata nadda mu myezi mukaaga temuwabudde kubanga si yawandiisa ebbaluwa omuntu owandiika ebbaluwa eno ebeerako address olaba ne yagiwandiise original author teyataddeko address ye kati ate oli yatwala ebbugga ekkata ne lifa naddayo myezi mukaaga e Kampala ate n'akirivi nga teyawandiisa ebbaluwa kitegeeza waliwo ekitagatta naye ate eyo temuvaako mumuleke kati mu baana abasoma kompyuta bagenze ne batiginya kompyuta ne banoonya address omwami ne wewandiikidde ebbaluwa eno era kyagenza okutegeerekera nga author eyawandiisa ebbaluwa no ku IP address ndoza mugira bulungi nnyo ye mukulu oyo Dennis Sebuggwawo kyagenza okuzuka ku website nga yawandiisa ebbaluwa eyo mugira bulungi nnyo kino kyetuyita IP address omwana agenda mu kompyuta n'anoonyereza ani yawandiisa ebbaluwa yagiwandiise lunaku ki kyagenza okuvaayo ng'omukulu Dennis Sebuggwawo yagiwandiise naye ng'ate era twagenza okunoonyereza nga mukozi wa NRM wadde ali mu ggwanga lyaki ali mu ggwanga lya Canada kati omukulu ono tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba ekkiriza yendangini kintu kino ekyo bakiyita yolo ono esimufere mulwadde adiringa mu human trafficking kyokka nga ate agaana aba bannayuganda okugendawa ogenda e Canada alinga mu human trafficking kati mukulu kamba baddire mu yuno wano ayina bagamba nti amagezi gabaga mutwe simugejjo ndowooza omulaba engeri gyasinika era ayinza okubanga naye abulamu nga wa kati mukulu engeri gye watinkudde nti gwe kennyini weetinkulidde akabazzi kugulu naffe kutinkulira ettinku mukulu oli Canada recommendation kwa funako empapula bato nazifuna wazifuna nga oyise mu kibiina kya National Platform oli Canada antu yagala kufiiriza bannayuganda kitasoboka
oli ku mukyalo mufumbo ayina amaka ewasibwa empete Canada goli mu kuzigo oli mu kala katakati nange gwogadde kukola fujo konoona bannayuganda ne kanyono ne famire yo ne mukazi goyita mukazi wo ntegeeze bbawe bikibi mukola Canada nza tujja kuba tubalansinze eryato bulungi nnyo tutegedde bulungi kati omukulu ono oyo Dennis Sebugwawo Munnayuganda agenda okunoonya ekigule magala eddiba Canada ne bwe yatuuka eyo n'asanga yate omukyalo mufumbo kwe yeevulunga naye ng'ate ne bbawe tamanyi kati naye kambyonoone anti wayagadde kwono naye kambyono manzi bw'ojookono nange nnyonoona kati kankulabise omukulu ono ali ku mukyalo mufumbo ono nga ne bbawe tamanyi ani yeevulunga mukazi wo mu ggwanga erya Canada kati katubalabise naawe otegeere nti ensi si nnungi nga bw'oyagadde okulabisa banno naffe katukulabise otegeere bulungi nnyo omukyala gwali mu kwevulunga ye Irene Wanyoto gwali mu kwevulunga nga bbaawe ye Peter Sekiranda oye mukyala mufumbo gwali mu kwevulunga naye oye bbaawe kano emikyala gwe yeevulunga ono ye bafumbo gwe yeevulunga kati mukulu Peter Sekiranda ssebo oli Kampala naye ng'eno omukazi wo bamulonda enswa bamulonda nswa ng'omukulu amuliko yoyo gwe bayita Dennis Sebugwawo kati oba oyagala okukakasa nti amulonda enswa ffe byaffe tubeera ne bwino wano mulungi nnyo wuuyo alonda mukazi wa mulonda enswa zibuuka buli lunaku n'azimulondako gwe oli Kampala oli mu nguudo mukazi wa mulonda enswa Canada nkyakuleetera mukulu bw'oba ovuga mukulu Peter Sekiranda oba ovuga emmotoka sooka ogiyimirize totomera ani tukuzika ku 8 uyoyo ono Dennis Sebugwawo ono Irene Wanyoto bawe mubalaze wali bawe bamuyita Peter Sekiranda ali mukanda mukazi wa mulonda enswa gwoli Kampala oba okola kisimanyi manyi yeyagadde odditi nkuula ffe byaffe tubeera nabyo wano bagadde ofiriza bannayuganda ebibasuka mbisa naffe katukufiirize owuli ekyo kitegeeza okukola effujjo ku bantu abatakulinaako ffujjo yoyo mukazi wali mu kumulonda nswa emmotoka sooka ogiyimirize totomera mukazi wali Canada bamulonda nswa amulonda enswa eyo yabadde akola effujjo nkyaleeta mukulu ng'emmotoka gipaakinge totomera si omukazi wo yoyo mukazi wo manyi ffe kasita okola effujjo ffe tetukulwamu ndowooza omulaba bulungi nnyo omukazi mufumbo ali Canada bamulonda nswa amulonda enswa mumutegedde yoyo yawandiisa ekibolwa kiba kuntumye tukyaleeta tofaayo muzeeyi Peter Sekiranda emmotoka gipaakinge totomera ate netukuziika enkya ku makya olw'eggulu sooka opaakinga emmotoka mukulu totomera nkwegayiridde ebintu mukazi we yabireese musanji we yabireese ffe twali tubiriimu n'atinkula entalo z'atajja kusobola kati tukugamba anti wadde oyagala ffujjo kati lukuleetere ojja dduulira nti effujjo bbi ndowooza otegedde mukulu so mukulu Dennis oli ku muka musajja Irene Wanyoto gw'oli mu kwevulunga nga bbawe Peter Sekiranda ali Kampala ate gwe okola effujjo ng'oyagala bannayuganda bagenda okunoonya okutaasa obulamu n'ekigula magala eddiba okubalemesa ensi ndowooza owulidde bwe kiruma okweyingiza mu ntale zitakukwatako IP address twagifunye bulungi nnyo na buli kimu kyonna kyewakozesezza kati mukulu abantu abali e Canada buli kimu kitegedde bulungi nnyo kibawadde ebiddako nze mujja kuneebaza olula nze mukola effujjo sina yankwatira nsawo kati mukulu kali musanji munno bemmotoka agivuga agizza wasimanyi bo babireese nze badde tubitaddeawo naye kasita mwakoze effujjo
yo oli kunswaza omusajja olonda Peter Sekiranda nagge emotoka soko giparking mukazi omulonda enswa nga tomanyi amulonda enswa ye Denesi Sebugwawo yozo omulaba bulungi nnyo yoyo yawandise ebbaluwa egoba bannayuganda e Canada gyobera nti akola mu migration kati munnange wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonsika ng'oyamuyambe kizi ffe tetukola loosi kuba okola effujjo naffe tukolako effujjo mulaba kuba okola effujjo naffe tukolako effujjo Muzei gundi Peter Sekiranda totomera munnange motoka ngesoko giparking motoka soko giparking mukazi mufumbo so mukuru oye mukazi wo yagenda e Canada ali ne kalinkwe omula bulungi nnyo ali mu good life na kine kizezengere kati wo unyo musajja ategera yamuleka Kampala na adda na kine kizezengere bali Canada bali mu kulya sente kizezengere kicho bitegedde yoyo muti nkule entalo ezama yinja nga masula mu girasi yoyo munnange wasindike Canada ogenda okunonya sereza amata eziguli abaana amata aliere bamuwujja ekiwojjolo bw'aba anoonya ssente endala ng'awandiika ebbaluwa gwa Museveni ng'amuwa ssente si oyo mukulufu byonna genda bireeta bikube ku mmeeza kuno ate bwe nyiza bitaku nyiza n'okusula nga mbitadde n'engatta n'ekyabbaawo ne giwunya bulungi nnyo oli Kampala mukazi bamulonda enswa bamuwujja ekiwojjolo goli omusajja wattu okumaguma bwana simeka ganyo ogenda ofuka osituka ekiro mukazi ali bamuwujja kiwojjolo mulaba bulungi nnyo kati gwe sagala kuwa nnyo budde njagadde okuteeka one mwenda bannayuganda bali mu ggwanga erya Canada mubeere basanyufu nnyo ekisooka mwayita mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyita ku migration ne mwewaayo ne muteekayo asylum claims zammwe eziri mu mateeka omwami ne baluwa gyawa muve ko oli omutunzi yatwala ebbuga ekkata lirifiira mu container oyo talina makulu kubanga naye yabuukidde kibuukire ebbaluwa oligino gibalaze yagiwandiise IP address njibalaze yagiwandiise na buli kimu manyi oli ye ebbuga bwe lyamufaako n'atabuka okwonka tete ayina ekizibu mu bwongo ayogera na buli kimu ne kyatamanyi mumuveeko oyo kati mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo mwena ba comrade abatambulirako ensonga mu ggwanga erya Canada mwegendereze nnyo abantu bamulina abantu abamu si balungi mu comment abasajja ba NRM bangi nga nyongera okutegeeza muganda wange akwasaganya ensonga z'ekibiina kya National Platform Kampala Central omukulu Remigius Ntambi wegendereze nnyo wa comrade bo ab'ensonga wonna wooli wegendereze nnyo abasajja baga nti gwomu ku bantu abasitusizza emizimu gy'omu Canada egyali gyebase gwomu ku bo tewasitusizza emizimu egy'e Canada bali bamanyi nti nope Canada bali bagimala amaanyi kati ogwo aleese obuzibu okuba nti waza okusizza emizimu egyali gyebase ne ba comrade bonna ab'ensonga so mukulu Remigius Ntambi mufana bino byentaddeyo bimpereddwa abasunzira ku sources zange nga baŋŋamba wegendereze ne ba comrade abamu abasitudde abantu kati njala bakubira omulango gutakungula kyemwakola wiiki ewedde mukikole nnyo mpaka kuwuliranga n'eggumba lya dikiteta libaluka mu buliri waali buli kibuga kyonna ekya Canada mugende mulabisa omusajja ono ekikulu ensi zirimu security tewali kutiiririra mugende mubalabisa empaka kubanga ono ebbaluwa gye yasayinize yabadde blank check gye muli confirming asylum claims mu one nga nfundikira nve one eyatwala ebbugga ekkata ne lifa bamakimanyi bulungi nti omuntu abadde yavuma Kyagulanyi ku internet ebbanga lyonna wa NRM yakiriminga nti ate yawandiise yemu ku bawandiise ebbaluwa common sense is common but not to each and every animal kati ate ali ku internet ayogera ng'avuma Kyagulanyi avuma Nuupu ate yaga nti yawandiikidde Canada agitegeeze tabali bali mu bukyamu common sense ne yawandiise ebbaluwa original author
ali mu Canada tatadde ka address ate awandika ebbaluwa ng'aga abantu ba demonstrating abalaga obukyamu buli mu Uganda nti ate bakyamu kitegeeza ya confirminze bukonfirminze asylum application zammwe n'akonamu stamp mugende mwekalakasa nga nabo gisimufungize mwe mbavuddeko tugenze ku information endala kasoke mpiseewo ndowooza neno information tuleka tusimbula video yaffe ya buli lunaku. Alright, buno obubaka njagala bugende bwonna eri bannayuganda. Mu Uganda Museveni n'abasomesa ekigambo kye bayita gerrymandering ekyakola okubeera mu byobufuzi. Buli lwabawo okulonda agenda ateekawo offices ekimpatira zimuyambe okukola byayagala. Tubadde tumanyi waliyo RDC ne deputy RDC. Bano bonna babeera ba political commissars abakola ebyobufuzi bya Museveni on a daily basis. Kati yatonzewo ne ba assistant RDCs omuli omwajiddemu n'ekisa ky'amakugunyu naye yajiddemu, which is okay. Naye njala bategeeza omulimu gw'abano eyabalonze si Yoseri yabalonze, genetically modified general yabalonze oba daily drinking general yalonze abantu bano nenga tebali mu constitution. Omulimu gw'abano gugenda kubeera ki? Okusinzira ku sources zange bandaga nti DDG akimanyi bulungi nti ensoli maze zibali batadde ebibiina by'obufuzi ezisinga omungi tezigenda kudda. Kati agenda kukozesa bano ba deputy simanyi assistant decoration RDC okwenforcinga election results okulangirira enkwezenge za DDG zonna ziri mu opposition zibatagenda kuwa kadi nezisuubira obutadda as enforcing nga balangira results ku district okwetola eggwanga lyonna. So omulimu gw'abantu tebaki bagenda kukola bano political commissioners oba political activists abagenda okubeera nga balina obuyinza okuva wa DDG abagenda okukola ekifo mwenda jala bategeeza nti ono basuubira nti waliyo okulonda. Nze mmanyi nti okulonda kuyinza obutabaayo. Kati bano bonna ba assistant RDC balonze bonna bagenda bakozesa bya bufuzi nakuba nti bagenda kuyamba ku RDC ne ba deputy RDC okwenforcing results ezinaba zivudde mu district wonna ng'ekiba kyetagisa ne bwakuba muntu ngumi omu kuba sasi nga bakikola. So ndamu kitegedde bulungi nnyo, so njala kibeeremu namwe tegere bulungi nnyo ebintu ebyo byonna nga biddamu kimu kitegedde bulungi nnyo. Alright, kati buno obubaka njagala bugende mu bantu mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza. Bakomredi mwenna buli kibuga kyonna ky'oli ngenda basaba muorganizingeyo demonstration before ng'ennyonyi ensooka ereeta basayiramu seekers e Rwanda tennasituka mbire bya Bungereza. Lwaki mbasaba ekintu kino? One, diri y'okuleeta Abanyarwanda kuleeta basayiramu seekers e Rwanda nga omanyi bannabyabufuzi bagiyisiza kati yayisemba bagenda baleeta. Naye tukimanyi nti abantu abagenda kuggwera Uganda tebasobola kubeera Rwanda. Nkibaga kikimanyi bulungi eyo badeni y'abantu bagenda okuva UK bonna bagenda kusibira mu Uganda kigenda kudda kuffe bannayuganda kubanga twabalaga information yonna nga bweri. Twabalaga abantu bano nga bayingira ba refugees kansukenzire wano. Twabalaga basayira ba refugees nga bayingira. Uganda Robert yengira Abanyarwanda baleeta sebisaawa zino baabo uliba ayitawo nga sitegereza bakwata naye kaakati munywanyi baaba abalala baabo nabo basikutefuti tojja kikkiriza nti sibibba mwana wa maama. Buli lunaku bayita oli ogwasooka tiziizo endala ziyingidde. Ero bansanze neetegese munywanyi baabo.
tambula baba Uganda tugiveemu tutambule tugende kubanga baba abalemererwa yo babu nyenga kyekiriwo olwo bawo makuba ntambula saabyogera ngamba okuti wabijja kuntera ensasa byona nyenga alright obudde tulina butono bakomredi mwena bali mu Uganda lya Bungereza ngenda basa mu organizing a demonstration ngetegeeza Prime Minister wa Bungereza Saabayindi Sunak nti ebintu bakola byonna bikyali mu system that is scrum of Africa tukimanyi bulungi nnyo naye kye batamanyi nti abantu bagenda osindika bagenda komekiriza nga bayingidde mu neighboring country gye bayita Uganda kubanga bo tebame baagala bwagazi ssente mugambe ekigambo kimu nti one ebintu mukola byonna biri mu mateeka gatugamba mateeka ga nsi yonna kyekisookera ekyokubiri bw'aba awulira nga Rwanda eri safe okuteeka mu refugee asooka akubire home office ekwata abanyarwanda bonna abafuna citizenship oba abafuna refugee status mu Bungereza bonna bajjeko obutuuze esooke bazze Rwanda baba wali safe before nga tenasindika muntu yenna bannayuganda bali ebyuke mugambe Sunaka Prime Minister wa Bungereza nti buli munyarwanda yenna yajja nga asaba asayira mu Bungereza emyaka giri gyonna givudde baka nti kati Rwanda eri safe asookere ku banyarwanda bennyini abali e Bungereza abatikke ku nnyonyi abazze Rwanda bwaba yagala kutegeera ekituufu. It's a simple logic and a simple calculation. Inform the UK Prime Minister, but if he said that Rwanda is safe and is willing to deport all asylum seekers or refugees who are right now in UK, he should also first send all the Rwandese asylum seekers who get UK citizenship sometime back. Then he will get to know that Rwanda is safe. He should send back all the Rwandese people who are in UK, who came as asylum seekers first. Kubanga bana basajja batumanyira. Bubanga mu UK mulimu abanyarwanda basukka mitwale ebiri nga basaba bali refugee basaba buda baba wakati bayine empapula. Asoka abajjeko obuda bagambe nti akati Rwanda eri safe musoke mu modde wamwe kubanga wali safe. Then thereafter alyoka asindike y'abantu abalala. Ekijja kuba kitegerese bulungi nnyo. Kubanga obujulizi tubulina. Okitegeera? Bwanga Rwanda eri safe asoka asindike abanyarwanda bennyini abali mu UK abasindika bazzeeyo abasindika bazze Rwanda. Ogenti kale ye wadde mwajjana nga basala musikazi katongo bali safe mu ddeyo bwe bagala kudda waabwe. Ekyo kibagaye mu kitegere bulungi nnyo. Mu kigawo musajja oyo Suna kati asoka zze abanyarwanda bakola ki? Abafuna status ya refugee asoka bazzeeyo bwanga Rwanda eri safe then yawensi ejja tegeera nti byakola abitegera bulungi nnyo. All right. Onjala tegeeza ba MP mwenna ne bana Uganda mwenna nti bomanya nnyo ebintu bikwatagana ku politics n'ebyafa bya Uganda ng'olaba Uganda bagifuga gadibenga alinga embwa etunda omuzigo olumwa nnyo omutwe ate obeera mukambwe nnyo n'ensaasira abantu abali mu diaspora abali mu America abali mu Canada abali mu Europe abali mu UK nga bawagira gavumenti ya Museveni nenga amala n'omwezi nga tayozezza saati amala n'omwezi nga takubye engatto ddagala ayina insurance bw'alwala n'akuba essimu ambulance zijja mukaaga bw'aba takoze afuna ssente zimubeezaawo afuna akamwanyi naye nga ensi Uganda weetudde eri mu katyabaga naye ng'akyawagira NRM era ng'ali mu kubega bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Teri munnayuganda demonstrating kujja ku street ng'akikola just for pressure, no. Abantu abakoyo okubeera mu nsi zino ensi system inagikolera mpaka lwonofa which doesn't apply mu Uganda. Mu Uganda batuma tuweze emyaka 7 tuba tuli mu retirement ng'otudde wakolonda maji emmere yo weri buli kimu ne bali abasajja bakozesa mpaka lwonofa ne bibadde okwedde benyine babitundu okulabira ate mbokadde kitasoboka mu Uganda. Abantu ba demonstrating olwakuba nti baagala no bakikola okuba nti ekyandibadde kikola mu nsi mwe bali kyandibadde kikola mu Uganda. Na ye bintu bina mu Uganda bikolagadde bekuba bali besiba nansi
Nensasiro omuntu agira NRM ngoli mu diaspora wakitodda wamwe nga bana abasiru. Nga bana abasiru. Banangera ba future, see the future. Banange muje mulabe mwemitie mito muve mwe byo kwekalakaza. Muje no tuwele ebirowoozo byaffe. Let us this man you seeing right here, like he's got to answer all your problems today and tonight. If you have something to say, bagambe. Naye muli eyo mwe mulekana kati omusajja n'abawulira atya. N'otunuulira omukazi ku myaka gye nga yenna abyudde omumwa gumulingange mabega w'eggunju ali mu UK ayogera ebigambo bitakwatagana. Ebigambo genda obyogerere Uganda oba wali safe era nga walungi. Kano tuna kino ekisajja omutwe gukiringanga akala akali mu kibbo nga kamazeemu wiiki ndamba nga keetoloovu. Asanze otulevu tumulinganga otw'embuzi esabalaavu ali mu Bungereza. Ennyinde bulinga agattoka embizi naye ng'ali mu Bungereza tasobola kuddawa. Kati tobyogera Uganda. Wulira. Temusobola kuvaayo kwogera. Mujje bannange come on ekintu kikutteyo. Bannange naye bannaayo okuwagira n'omukulembeze alina essente n'enyuma gwe. Kikutteyo kiruddawa. Bannange mugira ati MK we love you. Balina abantu basatu. Balina abantu basatu. DJ wuli mu kabokisi nono baya nakapacha balina abantu basatu mu kalumu babadde nga bategese conference y'omutamivu. Obalaba babo kati bogamba abantu nga abantu obwongo balina butono nnyo then ng'ojja otegeera yenna abudde omwagu munganga babaga w'eggunju mbwali wakitodda Uganda walungi kubanga muhoozi talina kyagenda kukola kyembagamba kati abatuvuddewo njana okubikira eggwanga n'oditegeeza nti Uganda abakulembeze abagisooka mbaali bagitegekedde sijja kgenda ku Idi Amin gwe mumanyi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali ateekedde eggwanga Uganda mwe mulina okusasula independence ezimu ez'amawanga gatuliraanye ku ssente ze ne mu bye yakola mwe mwalina okusasula ekifo ewatuukira amaato ku mwalo e Mombasa nga ekifo ekyo kya Uganda. Wetwogerera essaawa zino Parliament ekimanyi naye nga Museveni ne famire ye ekifo ekya Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kyeyasasula ensimbi ze nga kyaggwanga Uganda ng'emmeri zonna ezireta ebintu ebivanga bijja Uganda n'endala ezisobola okudonkingawo nga zivaamu omusolo w'ensimbi ekifo kino kyatundibwa nga Parliament emanyi bannayuganda tebamanyi. So byonna gavumenti baakitunza ekifo ekyo naye teryasobola kibagamba ku TV ku radio. Abamanyi Mombasa Uganda ebadde ne donking site oba kita donking site eryato weri donking gana amata amanene. So Uganda yali ya Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa yafa yali agula ekifo nga space ya Uganda amato gagobera oba kutikkula maali ya Uganda oba kutikkula maali ng'ekifo ekyo kiri commercial kya Uganda amato gagoberawo oba ga Uganda basiga Uganda naye nga gabisiga bintu galeta bintu bya busuubuzi. Ekifo ekyo nakyo bakitunze kitegeeza Uganda tekyalina kintu kyonna ku mwalo gwe Mombasa. Teri agenda kigamba video mugikwata mugiraba teri agenda kigamba nakyo bakitunze kitegeeza tetulina kye tulina mu Uganda. Kati twali tuli busa nga ntegeeza abantu abo bonna bambi ba Parliament mwakkiriza Yoseri n'agenda ne yeewola ssente okuzimba standard gauge railway. Sente ze mwasayininga sente zonna Yoseri n'azibba n'azirya ensi ziri mu kulaakulana zizimba railway from Uganda tuli mu kwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Wetwogerera essaawa zino Tanzania yalonkinze train yaayo ey'amasannyalaze. Tanzania yalonkinze train ey'amasannyalaze. Tanzania yalonkinze train yaayo ey'amasannyalaze
kyokka Uganda tuli mu kwemagaza ng'ate buli kimu sente twaziwa mu 7 tunuliro labe. Eyo Tanzania yaloncheze train ngedduka kilometers 16 buli saawa. Bagimaliddeko obukadde bwa dola, bagimaliddeko obuwumbi 2 mu bukadde 2 obwa dola. Wano bweto bweyimiridde. Standard gauge rate Tanzania yawedde buli kimu kyawedde. Muli mu bintu bya kisiru. Zizo Tanzania ogwayo yagumaze. Nkyabalaga. Edduka kilometers 16 buli saawa ya masannyalaze. Kanjibadiremu wano muwulire bulungi nnyo. Kilometers 16 buli saawa. Najua unafahamu kwamba tulitoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Tukaenda tena na tena. Inayokuja sasa ni kubwa zaidi. Tunapotimiza miongo 6 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, historia mpya inaandikwa. Safari ya kwanza ya majaribio ya treni ya kisasa inayotumia umeme kutoka jiji mashuhuri la biashara hadi makao makuu ya nchi, Dodoma. Tarehe 21 Aprili mwaka 2024, kwa baraka za Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tazihesabu kilomita 444 tukiwa pamoja na viongozi wa dini, ni Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa treni ya umeme. Miaka 60 ya muungano, tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu. Gibaita Tanzania. Kati nojje Uganda ewaffe. Nojja Uganda ewaffe n'owulira ng'oyagala kwekuba mu ttaka obulire mu ttaka offe. Ekyo nakyo kigwe bakuziika ove mu Uganda nakyo kigwe. Naye ng'owulira abantu bali mu kusindika busindisi mannya mu ssente z'omuwoomusolo. Yino yaffe munnange. Yaffe ate tunaakola ki?
eranga n'amaanyi g'ekisajja kagugwamu naye nga ssente olina ozisasula ze baalya kyana train egaba mukyaka olwetambula erina emitwe gigisindika emitwe 8 gisinga n'ebiyumba ebiriko kyokera erina omutwagu muli mu ggwanga naye nguli ali mu diaspora alinya train alinya bus in fact okusanga omuntu ng'aguze emmotoka mu diaspora aba ayonoona kubanga buli transport mini yonna weeri esobola omumutwala any time obasanga ku tiktok okubavuma obasanga mu diaspora bali mu kulyamu enkwe oyo amaanyi gakuggwamu nera nakyakola kati bwe tubyogera nti abaana boogera nnyo era abaana batujju kati natunuulidde omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino kambazannyira akatambi kano ka muvubuka ono ambazannyira akatambi kano ambazannyira akatambi kano kono minisita w'ekisiikiriza omupya Balamu ng'ayogera bagenda kusomesa abaana patriotism mu Komera. Either next week or after next week, to look at, we shall visit prison centers to rehabilitate, with the patriotism lectures in these centers to know the challenges and problems these young people are facing in those centers. So we intend to write to the Commissioner General and all these patriotism lectures in the different prisons and police stations, so that our people know their role as Ugandans. They need to be patriot, not thieves, not rapists, not defilers, not goons. They need to be good people. They should not burn their tarmac. They should protect their tarmac. They should not kill animals in national parks. They should protect them, the wildlife. They should not abuse elders. They should listen and learn from elders. So we are going to have those lectures in a different, and they are open lectures. So whether you are any UP, whether you are any RM, we shall listen to you, and we shall know your problem, and we shall be messengers to your families and even to your lawyers. That is a project that I think is good to reconcile people and also to mend and rehabilitate people. It's a healing process. So we are going to start with the healing process. We shall not go to Chitaya to pose around and take photos the way others were posing last week. How do you go to see prisoners and you don't even have a small bag with a loaf of bread? Honestly, in any UPU, Magala nyo butala. Mukuru junior minister oba shadow minister novice minister je baliko jotuusako engalo balambalo gahare gwe kenyini weetaaga redemption weetaaga kubeera nga osomesebwa naawe ofunodde engulu kubanga ebige byonna byogedde biriko gwe wano tewali mwana mu makomera ali mu kkomera nga yeetaaga okusomesa patriotism no already ekintu kye babadde bakola nekitukola wano. This is what we call patriotism. Tusomesa abantu okuba kuwagala ensi yaabwe n'okubeera active okubuuza questions. But the problem is oba ekizibu kiri nti mwe mutula mu office aba NRM temusobola kulowooza nti byabasobola obachallenging ku nsonga ezimu. Kati Buganda mugenda kusomesa abaana patriotism ate nga already ekibateesezza mu makomera ya awareness gye balina about their country. Kati ky'oba otegeeza bw'ogamba nti muba protecting obutarapinga nakugamba bala mu lumu ojja kunyiza ndeete wana abaana bakuweko obujulizi bwalepingira mu makaago abajja okukolera coursework. Bala bona kugamba nja kuleta na abaana lumu abawala abadduka dda mu Uganda nga balepinga nga bajja okukolera coursework. Ne muogera nyumba mutuse mu office bala bona kugamba nkwata mpola munja kujja nja kuleta na abaana bakole in fact kati lwakubanti osobola okukunalizinga bukalingeri gy'oli minisita osobola batuusaako obulabe nega mmene emala ekyuka bada abaana bajja kuleta information nga balina obujulizi wawalepingira mu gundi mu apartment z'obapangisa nga bazza okulya coursework. Tekuli mwana ali mu kkomero mbu temuli mwana Nupugo bali kumwasiba mbu yalepinga muntu taliyo. Temuli mwana Nupugo mwasiba mbu yayokya korasi yamwokya luddawa. Okuuma obululu okubagamba nti mukola bikyamu kyekizibu kya Uganda ekyo n'ogamba wateeka ogenda basomesa gwe kenyini weetaaga kusomesa kubanga tuyagala ggwanga lyo. Minister atamayi buvunaanyizibwa bwe sikulabangako kubanga obeera otya minisita nga tonenda mukazi waka gwe kenyini tuli mu ffumbo
abaana bo bolinawo simanyi obateeka bamu gwe kenyini wetaaga kusooka kusomesa na kujjanja bamwe kubanga oli mulwadde wa mutula kuba tomanyi ekizibu kyemuna basajja ba NRM bakuwa office nenga toyina buyinza balamu baruga hare office yo bwojisobola bulungi mu ssemateeka omanye ebyokukola ebintu byoli mu kukola si byebiri mu mirimu gye bya office no ekomera oba makomera mu nsi yonna galina ba counselors mukomera tebasomesa yo bane babasomesa patriotism no mukomera basomesa bantu kubayigiriza mpisa na kuddamu kubeera mu bantu okwagala eggwanga kikuli mu musaayi tebakisomesa muntu kati mukulu yogera mpula ku bigo by'oyogera wagambye SG ne Lupu ne presidenti mbubajje bawandike appoint basabe obatwale wa Museveni nagati bagalo gende wa Museveni. Who is Museveni, by the way? And why do you think that Museveni is very important in Uganda? Museveni is a bandit, he's not a Ugandan. Echuna churchman. That's why inti mwabakozesa bukozesa okujja okukola emirimu gye. Museveni is nothing. Ngobote buyagamba talina kyali. He's a bandit. Omuntu ayagala eggwanga lye tosobola kwata muntu akugamba nti you are making a mistake. Nkino ekikuddamu balamu. Mwandibadde very proud nnyo nti ati Kyagulanyi's regime, many people have come out to talk about the issues of that nation, of that country, Uganda. Nti abantu basemye ebintu bingi kati bategera politics. In fact, abaana emwaka tamwandibadde mwabatadda kubanga eyo simbo ebalaga nti bana Uganda, they know they love their country and they are there to defend their country. Njagala ombuulire abantu basatu mu government ya mwasobola okujja nayogera ensonga zirumira eggwanga eryo. Abaana bano kyebakola bemusiba essaawa zino okusiba. Kyebakola essaawa zino bandibadde ba heroes so sigwa atudde olubuto oyambadde taayi wasazeeko enviiri kati oyogera ng'omuntu obuvunaanyizibwa naye nga obuvunaanyizibwa tolinjera kugamba abaana bano bemwasiba be ba heroes abasooka kubanga kyebakola nammwe kenyi temukisobola aba gavumenti. Okitegedde bulungi nnyo. Golowooza bannayufu omulimu gwe tukola gulinga obupande obeera ku makubo obulagirira abavuzi b'emmotoka nti wano waliwo akaseera ezigenda mpola, wano waliwo ekkoona. Okitegeera, wano waliwo ekkoona genda mpola, wano waliwo akaseerezi, wano waliwo akasozi, wano waliwo ekikko. Go slow ahead. Go slow, there is a diversion ahead. Gwe muri bannayuganda gwe tuli mu kukola essaawa zino. Goza singa kuba tekwaliko obupande singa abantu tebafa ne bafa ne baggwawo. Kati ffe omulimu gwe tukola gwakuba directinga mmwe musowe muto. In fact kuba kyekinga nakumanya omuntu akubuulira nti gundi okola nsobi kino kikyamu wandibadde omwagala nnyo okusinga omuteeka mu kkomero musiba. Nemo omuntu baga nti kino kikyamu. Tanzania emaze gejjirero yaayo. Emaze obumbi bubiri n'obukadde bibiri wa dola ewedde. Uganda tulina ki? So if we come out to talk about this, nti oyo mutemubi. Kenya very soon egenda gironchinga across Kenya. Bwe twogera kwa oyo mubi. Rwanda eyayo very soon egenda gironchinga. Kino kintu kibaga bannayuganda mugenda kulanga Rwanda eronchinze standard gauge longe jugudo officially. Uganda tusigale wano wakati ngale tulina kyefa kati tulema okwogera sebo. Tulema okwogera. Balam. You a disgrace mu nsi eno. Kati okumanya bana abasajja bafu. Kambalaga ka video kano baguddewo consulate ba embassy. Naye nga embassy temuli mu Uganda n'omu akolamu. Embassy consulate eri Beirut. Niyo ogenda kula biri mu consulate ogenda kutya ebiri mu embassy kati kujje embassy ogenda kutya biri Beirut. Sigenda kuta sound eri mu corporate. Ngenda kuzanya buzanyika video sigenda kusita sound eri munenga eno consul ba embassy bagudde mu Beirut. Tebuli mu Uganda n'omu. Yiyo. Sigenda kuta sound alimu. Obalaba kutandikira kwasoka ku receptionist.
ebiriyo nanansi mwanyi zaabwe ziri awo n'emiyembe bye batunda eggwanga eddamba mutuswaze eggwanga eddamba mutuswaza yo consulate ya Uganda e Beirut nete muri munda Uganda gwalabe mu video mulabe mu muddugavu n'omu ye consulate ya Uganda e Beirut temuli wadde munda Uganda omuddugavu wadde omusiufu ebyo bajjo tayagala byogerako baruga hali tayagala byogerako naye nga awozangu bagira kusomesa abantu patriotism ndowunya abantu entegera yawe bannange katugende wano kati mwenna ba officers abawumuziddwa mu magye n'abagenda okuwumuzibwa be very careful mwenna ba officers abawumuziddwa be very careful bagenda banyiga omu ku omu bano bawumuza bano Colonel John, Commanding Officer 21 Battalion. Colonel Johnson Katongo was promoted the rank of Colonel in February 2019. He has, however, over the years, paid several ranks, include sigenda balwako wabula mbagabi muri bagezi mukwate passport zammwe mufulume eggwanga eryo ng'obudde bukyali bwe mutali fuluma ebiddako mwe munaamanya kati ffe kyetukola kye bayita awareness oba okutegeeza eggwanga bannayuganda bonna mu nsi yonna bakimanyi nakano kankabazanyire muliko mutegeere bala mukyatamanyi bali aba Canada kye baakoze tebaagala abantu bategeere nono munnayuganda gyawanga yalabisizza Makale ku social media katambudde. Where are you from? Uganda. What do you like most about being from Uganda? I am Ugandan born and raised. So what's the best part of being Ugandan? Eating matoke, which is it's a green banana, which we boil. We have it with stew. Grounded peanuts in a mashed form. Yeah. What's the worst part of being Ugandan? The president is never Ugandan. Yeah. He's Rwandanese, yeah. He's not? No, he's not. He's not Ugandan. No, not Uganda native. Just a dictator from Rwanda. Facts. List 5 mineral resources found in Uganda. Right now we've got gold. As far as I know, that's it. Just the gold. Good. Kati ekyo Museveni kyatayagala ensi emanye nti refugee omunyarwanda dictator yava Rwanda yensonga lwaki asindika bambega bangi nnyo okuba nti batawaanya n'okukyankalanya eggwanga. Kati njagala genda ku bantu bano wammanga era njagala bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo. Mu Uganda Museveni yali tafunangako challenge emuchallenginga ku media. Chovola bakozesezza media za Uganda buli lunaku okubanga kubeerako ba panelist abadde campaigninga okuvuma n'okutyobola n'okussa wansi Kyagulanyi era balemeddwa. Naye ensi ekirungi eraba ngenda basaba ekigambo kimu eri abantu bannamawulire abaalemwa
nga banoonya wale bagenda okwesigama botya bwe bafuna ensimbi. Naye kyebeerabidde nti buli video gy'okola ku social media bako TV, video esigala mu archive. Era ebibuuzo ebyo bijja kubuuzibwa botya bwasiiganga ettoomi n'abaakusasula mu kukola ebintu ebyo. Ba YouTubers abali e Kampala mwenna abasinga obungi muli state funded okuvuma n'okuvula Kyagulanyi, abasinga obungi mbamanya. Naye ngenda kusaba Mr. President n'ekibiina kya National Platform, omuntu yenna nga tawagira nkyukakyuka era nga tayagala Kyagulanyi mubamanyi bulungi nnyo, era tembawabudde mbaveeko kubanga bali gwe mulimu gwabwe. Naye ate era okimanyi nti omuntu nga takwagala era tajja kwagala ne bw'onookola ekirungi ajja kifuula nti kibi. Ekyokulabirako ebyabadde Bongereza byonna era wabaddeyo abantu nga gye ekintu yakirabye n'ayogera kirala nnyo, abo nabo gye bali. Naye ekisinga okunnuma n'okuntawaanya omutwe ye Munnayuganda ali mu diaspora nga bamusasula paundi 2,000 ku 3,000 buli mwezi okuba nti abega bannayuganda banne naye ng'asula mu council flat. Njala bategeeza ne concert gye yalina okusooka okubeera e Crystal Palace, bannayuganda bennyini be bategeeza security y'omu kitundu ekyo ne ba property owners temugeze na mukkiriza abantu banno papa okolerawo concert yawo bajja kwonoona street, bagenda kwonoona buli kintu, bantu bafujjo nnyo. Ne bategeeza ne committee ne police. Bannanyini kitundu bagamba no concert ejja kubeerawo. Ninga bannayuganda abamu in fact beyita n'aba bloggers, abamu beyita n'aba elites, abamu beyita ba celebrities nga bali Bungereza awo. Ninga ne ku shate omu yalabiseewoko ate nga mukazi mumanyi eyakoze ekintu ekyo yabadde leading spoiler okwonoona Crystal Palace venue okugyonoona naye nga ate era kyobola ne mukazi gwe oyina ebizibu wazaala ebimongwa. Omanyi abantu abebizibu bagira nga tamanyi lwaki bibagira. Osooka lwaki nze nina ebizibu naye nga neefula nti ndi w'amaanyi naye nga toli w'amaanyi. Mukendeeze empitambi y'obusungu n'obukyayi mutuvumisa. Mumuzeeko ku ngalabi omuntu batumwagala mwesonyiwe. Ne n'otuuka okukwata essimu ogende ku poliisi okuli bannanyini bizimbe obagende nti bagenda kwonoona ebintu nga ddiri baali babyonoonye. Nga ddiri baali bakyonoonye. Nga goli ekikuli mu mutima kugenda kwonoona show ya musajja oba kwonoona venue ya musajja wagenda okuyimbira. Kati kale Crystal Palace mwagyonoonye n'afuna Intercontinental O2 Hall ali n'akubiramu omuzika bane bajjula. Ne muvaayo ate ne mwogira birala. Kugamba okutegera kwammwe diguli y'obukyayi n'obutaagaliza. Nakoze post which endowooze we ne bagamba that 60% of Ugandans balina obukyayi n'engera kikibaganya okukulaakulana. Ne bwe ngenza okukola ku search ku bintu byadde Bungereza n'abantu kyabali badde babega okudisruptinga show y'omusajja nga bannayuganda ninga omubuuza lwaki akola ekintu kino. 1 asasulwa gavumenti, 2 ye ng'omuntu alina obukyayi ku mutima. Naye omubuuza omuntu gwenako obukyayi yakola kinga talina just kiri inborn nti yalina obukyayi mutima. Kyenva mbagamba n'abannayuganda bali mu diaspora si buli akusinikira amannyo nti aba akwagala. Abantu baseka kungulu naye nga munda balina emitima emikyafu. Ate teri muntu alina mutima mukyafu alikulaakulana nno. Era ajja sigala disguise nga yeebuzaabuza nti ali bulu naye nga yali obubi. Kuno okwata essimu okubira abantu bonna mujula temukkiriza abagala. Yes, kati yabaddewo. So what? Wafunyeemu ki? Na kino kankigambe James birungi, nkigambe Museveni, kigambe Muhoozi. Change bwe bange egenda kujja very soon tosobola gistopinga. Mwasindise bambego kuva ku ssemu ne iso ne esogenda okudisruptinga show n'okuba nti muntu tosobola ku Kyagulanyi.
is still alive and kicking. Esete mwonona zawerere. Mube singa ku lugambo. Olufu. Okitegera? Sente ze mwonna okuteeka mbasipayi bagere basipayinge ku Kyagulanyi. Mumala biseera muteeka amalagala mu ddwaliro. Mukole enguudo, muzimba amasomero. Temuna kimugenda kukola. Kati Mr. James Birungi ne Muhoozi. You had a meeting yesterday. James Birungi, Kahanga Mohanga, and the other fools. So this week you are willing to send here 3 Banyarwanda to come to assassinate me. I told you I'm a free man, you come. Mujibaje. Nze sikyade mbanjogera mazima. Bubanga ogenda mugulu kwogera mazima tujja gogera. Mwatudde mu meeting James Birungi, Kahanga Mohanga, ne Muhoozi. Mbo, if you want to destroy Nopu, you first destroy Rumbuye. Sikyatya muganda emyaka gye mu kanwa gyampadde. Nenda kabo tuziteyajuweza. Ndi mu magoba ne sijja kutya kimugenda kukola mu James Birungi. Basasini mabo basatu abanye be mwafundde visa n'ensimbira buli kimu mwabasindise dabajje wano. Namanya ndoza kankusomereko wano ko. Kankusomereko wano kumanya. Kankusomereko ko wano kumanya gammwe abagenda okujja wano. Kuliko Sergeant Clement bamuyita Blood Saka. Kuliko Kopolo Timothy Teo bamuyita Susaida. Bonna bali attached ku SFC ne SMY. So ebintu byomukola byonna mukola byabwerere. That's the wastage of time. Temugenda kutiisa banna Uganda. No, temugenda kutiisa banna Uganda. Temugenda kutiisa banna Uganda. Kubanga amazima gamanyikiddwa. Mwe muyine mundu, mwe muyine amakomera, mwe mutta, mwe muwamba temutiisa abantu. Kati buli muna Uganda inosasula milioni 3 z'atalya n'endala plus. Kati tugana okwogera ensonga zino. Our comrades bali makomera bali mukutte wajibwa tugana okwogera ensonga zino. Ekizibu kye muyina muloza buli muntu ali compromise asobola okubeera nga ali mu compromising amuwe ensimbi. No, si bwe kiri. Si bwe kiri. Kambaza nyine nakana ka video. Kubana bagamba Museveni alinga bakondakita ba taxi. Yika sita kutuusa mu taxi munda. Tonyega ayagala ate bava bweru basinga okwagala. Ye ayagala bava bweru gwali munda bata kya kwagala. Aba ayagala bava munda. Kano ka video ngenda kazanya. Kakuwe ekyokuyigirako. Nti to trusting Museveni n'obulamu bwonna yensonga lwaki faamu tulemeddeko. Wulira. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Mukawulidde bulungi nnyo akantu ako. Kati bw'obanga osikiriza omuntu akwegatteko nga yawadde alwanira togenda bikyusaamu nga akakodyo kakozesa kusikiriza abantu okendeeze ku namba ekuwakanya. Kyenjagala kyokka mu vidiyo eyo kyokka kyembadde njagala mutegere mu comrade kansala MP kyemanosi tolina kyogenda kukyusa ku bintu kukozi gye watandika nayo ng'ovunaana Museveni ku bukyamu bwe. Ne wanakuwa millions of money biwasooka okulwana tebigenda kukyuka kubanga gwe bakutadde wakutadde period tana kyakwagaza. Toli Munyarwanda, toli wa Kabano, toli wa family ye no. Ye kyakola tawanye ebina by'obufuzi byonna jambo jemu obateekaawo. Tebalina kye bagenda kukola wadde change. Ogenda kusigala ng'olyasereza Museveni ng'olumu omutima. Kansooke ababuusa ekintu kino. Tewali kintu kiri mu bannabyabufuzi abaasala ne bava mu opposition badda mu NRM nga tebasobola kwogera kigambo kyonna against Museveni nga ssente baazibwa ne zibagwako tebakola decision yonna mu NRM kubanga nayo tebaagala n'osigala. Ekyo kiruma abantu bonna. Tunuulira Mpuuga gy'alina akabinja ke bonna. Mpuuga beera ku mukolo bwa naasiba n'engalo bw'ati ng'omulaba atanga. Nze nali simenti Mpuuga alina n'endali. N'akalaba Mpuuga nti alina endali. Manyi omuntu w'omwagala tomulabako bibi. Ebyo ebibi byonna biraba mmaze mu kyawo.
Embarrassment omusajja ayina endali wallahi omusajja ayina endali takyasobola kukola decision yonna kubanga it doesn't matter kankabadire mu kategere bulungi nyakodo ka Museveni mawu wamuleta yakasima etwagala kukola transition biki kankabadde mu kategere President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunaanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni agamba nti n'abakolokoota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter. Sigenda kamalayo akugambye ke kakodyo kabadde akozesa okukendeeza ku namba yaawo abamuvuganya. Kati nga nawe leeta omutwe nasaze ngenze mu NRM. You don't matter. Wootegeera nti you don't matter. Buuza kuba minister wonna kubanga they don't make decisions. They first ask Museveni kubanga is the owner of the company called Uganda Limited. He's the one making a decision. Nenga minister mu constitution akola decision. Gobuuza Baruga halo basobola okugula ebitabo mu ministry. Buuza Baruga halo basobola okuwandika ebbaluwa negene ne bawa abantu visa. Alina kumala gisindikate simu amapane security kubanga tolina powers Museveni kali bakoma limwe namba to mwena babo abogera ku mitimbagano bannabya bufuzi Museveni tena kyakwetaaza wabula obera wa mugaso nnyo singa oba oli mu struggle oli mu revolution okalakata Museveni kuloko kyuse gwanga mirembe n'engeri yonna esooka obera mu variable ng'okyali mu side ene wakanya kasitootuuka eri kitegeeza tokyayina ky'omugamba opulidde bulungi oba tolina ky'omugamba awo nawo njagadde mbategeeza obulungi mutegeere bulungi nnyo. Omukono mulabidde ebbanga ddene nnyo lyeyita mutabani w'abalangira awo mutabani wa Mumbejja yayita Sava ayina TV bagiyita TV10 yakola ku TV banga ddene nnyo n'omufubutula naye omulimu gwe bamukwasa kuteeka Kyagulanyi wansi kumukola buli kyayagala naye sitira nnyo muwa makulu ngenda kuzannya ka video kaddakiika 27 kano then muleki kyalinge mu katono nnyo mayite mwagala mulaba nenjala muzannya ka video kano muleki kyalinge mu katono nnyo omanyi tulina ngombe egamba nti kyotasobola okirekeranga muno n'akisobola kyovula baga nti ekiwoomera matama abiri bwe kiba tekiwoomera matama abiri gweolaba nga alumbuye programu zaakola si ntuufu kwata essimu yo kola programu entuufu ezizo people will follow you bwolaba Kyagulanyi nti alimba gwatalimba oyina mandate etandika political party yo n'otalimba bantu mukulu dini Sava mission gye bakuwanzibu nnyo oyinza n'okulema ogizimbamu ennyumba if I'm not mistaken tosobola kulwanagana na revolution gwewunye ebbanga limaze ng'olwana Kyagulanyi bukyanga kwa contract kikyo kimukyusizaako oba gwe kikyo okyuseko tolina ogenda n'okola video ezimu olumu bonna bakutonagana omwana bategera olunaku ki not because totegera naye no first and foremost olina akasajja ku mutima ne wowe oyogera akasajja kakulabika nze ngenda kuga ekigambo kimu olunaku lw'olimanya nti koosi wasoma nkyamu era tojenyiddwamu ojja kuba oli mu kabuliyo ate nga very soon kabuliyo ogenda gifeesinga okusinziira ku sources zennina wayogedde mukana akatambi olwaleero ne Mwami Museveni bw'atyo nze nabagamba mu 2021 nti naye bw'atyo nga bwe mulaba Kyagulanyi atulimba olwaleero n'oli bwe yatulimba yalimba bakadde baffe ngenda bawo Obwakabaka ngenda kukola bwenti ngenda kussaawo kino ngenda kuleeta kino bwe yatuuka bw'ati Sserwajja Okoota n'atereera kassa yasimbe n'okugulu n'eno n'agamba kakati teri kunzijawo
balugonda majja bano mu begendereze nnyo bakaluba mu maddayo. All right. Nze mbuuza mukulu Dini Seva Kyagulanyi yakulimba ki? Oli member wa National Platform? Walonda Kyagulanyi? Nedda. Yakulimba TV gy'ataakuwa? Nedda. Yakulimba nsimbi z'ataakuwa? Nedda. So, ku bintu byogera byonna gy'aloolete nti Kyagulanyi yannimba kino n'atakimpa. Kubanga sikulaba nko n'olunaku lumu ng'osinkanye Kyagulanyi oba ogenzeeko kamwokya oba olina kaadi ya Nuupu. Kugamba bannamawulire mwewe ekitiibwa. Olumwogera ebigambo ne mwoyo kyessa goga nti Kyagulanyi yakulimba. Kyagulanyi yali afuzeeko ddi eggwanga Uganda. Nkubuuza yakulimba ddi ng'ali mu ofiisi ki? Kyekibuuzo omuntu ajja sokola yakulimba ki? Si yali mu ntebe ageza kulwana kukyusa mbeera nawe ofune embeera ennungi. Nebo gamba nti yakulimba ki mukulu? Just oyogeza Nuupu kubanga wayagala osokozemu ekibiina kya Nuupu nekikulema. Mission yakusindikibwa kusobola kuyiza mu kibiina kya Nuupu nekulema. Kati olumbye yengo omwo tosunda kyosobola mukolako bulaza. Kino nkikuwa nkuwashuwalesi tosunda kyosobola kukola ku Kyagulanyi. Wadde omujjako akaviiri okasanga mu saluni osanga bakeezeewo tosobola tolina kyosobola mukolako. First and foremost mwe kibatawanyanga naye mwoli. Era ebibuuzo bye mwebuuza boyo ono yajja wa ssente in the first place okubanga mugagga. Ekyo nawe nyini kikutawanya. Ekyokubiri weebuuza Bobi ono ya transforming ati okuva mu Bobi oli omukadde okutuuka mu Kyagulanyi kikutawanya. Nga gwe kennyini oganye okutransforming okuva mu oli gwe tumanyi Bulaka Meira propagandalist okufuuka omuntu ategeera gwe kennyini kikulemye. Kati ogatte bintu bingi muganda ngo ojja kwabika Kyagulanyi lwazi bwolwekoonako gwofa. Kyekizibu kye mulina. Gwe ng'oggyeko TV10 gy'olinawo kyekira ky'olina mu bulamu. Era ani akumanyi? Ani akumanyi mu East Africa? Ni mu East Africa kututte wala. Mu Uganda osobola okukola birthday party y'onooweza abantu 1,000. Mbuuza bubuuza bo mulimu gwenkola nawe gwokola gwosobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kati mikwano gye giri mu gundi giri mu ssako ye y'amawulire osobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kuba siroza ne family yennyini gy'ozaala esukkamu abantu 5. Kwotalaganga omukazi wo mwana wo n'abaluganda bakola emikwano tobalagangako. Ova ku muntu asobola okukyusa eggwanga ng'ayimirira abantu ne bamuwulira ate nga gwe omulemeddeko. Ngenda kuga ekigambo kimu nakino kanki okugamba oli neebaza gye bujjawo katono. Kola ebigasa eggwanga ng'obuulira abantu ebikyamu biri mu ggwanga ne birina okukolebwa so ate kulwanyisa yogera ebintu ebirina okukyusa eggwanga. As simple as that. Bw'oba oyagala Uganda ekyoke kola ebyo ebikola okukyusa eggwanga n'okubuulira abantu ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga bw'obanga ogaa nti oyagala change. Ddali bwe kibanga si kyekyo then supporting ddala Museveni kubanga olinga gw'okubira paasi na sense ekitegeere leka kwebuzaabuza ng'afukaana bakubanga teri muntu atalina side. Mu nsi teri muntu atalina side, buli muntu alina side kwagwa. Teri yajega nti ndi Newton kubanga ne Mweto Commission teriyo ka box baganti kala ba Newton balonda wana no. Dini Seva njagala oganti oli specimen investigation dijina njala mbuulire yo ne Mweto Commission teriyo ka box ke batekonti kano ka ba Newton. No, era kubeerako awagira n'atawagira. Kati gwe oyagala kwefuula nnyo nti gwe oli awo simanyi nti ate nze ndi no tekiriikyo. Nze nganze nkimanyi. Okolera state o destroying abavuganya state nenga gwe tolina watufuulaga nti woogwa. Ekirala ensi ekimanyi nti gwe okolera sente alina sente gw'ogenda naye ate alina sente tokkiriziganye naye. Kati ffe tetulina sente Kyagulanyi talina sente zagenda kuwa abalina sente bamanyi bwe bookolera ffe tumanye ludda n'ebintu by'okudda obuzaabuza mbu ye takulimbangako. Kyagulanyi takulimbanga kubanga tuli wa Nuupu kyekisooka tomulondangako takusinkanangako omubanja ki.
leka ffe balimba naffe aboogera ensonga ezikyuse eggwanga naye moto kuyambiramu twogere ensonga zino kijja tuyamba n'ebintu byokudda ku TV n'olumba omusatu akyosobola mukolako tolina nkugambye olina birthday bakuzaala bwe oyagala kumanya tolina kyoli mu Uganda kola birthday ez'abantu 100 kabale ba family bokka boyita bwe oyagala kumanya tolina kyoli kola birthday oyita abantu 100 bokka lojja okumanya tolina kyoli gozo okwera ka TV ka oloza mbakulaba nnyo nenga bambi weerimba gwe buuza bonna bwe kyanga tutandika struggle n'abalumbi Kyagulanyi bali luddawa omuli TV radio station iba celebrities abayimbi bayindi video where are they are nowhere to be seen kubanga otuuka ekisera nga byogenda okubulira abantu biwedde ebyekisiru nga tebakyagala kumanya bali mu mbeera mbi amatabagato alabatu mu Kampala essaazi tewali abyogerako Tanzania good train y'amasannyalaze teri abyogerako ewaffe sente bazi teri abyogerako abaana bawambye teri abyogerako gwe kenyini wantu akulwanira nga poliisi ekkuta omwali mizanyo gyamwe tukulwanirira ne twogera ensonga abadde bakuta kubanga ffe tulumbya buno muna Uganda niyo omuntu avayo kulwanira eggwanga n'okulumirira eggwanga ate gwe gw'otuulako buli kaseera gw'obeera kazifu nti muntu bw'anaava ogenda kwogera kwani mpozi katugambe Kyagulanyi avudde mu by'obufuja avudde ogenda kwogera kwani style up kyusa ngenda kusaba sikulumbye kugabo ngenda kusaba kyusa enkolayo kano nakalabira nga dino gayo ono kiki bugamba akulimba ki tana kyakulimba takulimbangako batomulondangako toli wa Nuupu kati aba akulimbye ekiddala nze kugambye teri muntu gwe bayita nti ali mu Newton n'emmotoka yennyini bwe banga eri mu Newton ogiteeka mu Newton oli abalina kyalinda okukola naye amala agisimbula agijjo bagiteeke mu parking as simple as that kati bwoga nti gwe oli Newton simanyi investigational journalist baabo mala biseera nekyo lyakuba Kyagulanyi naye nkugamba ojja kukomekeza nga ne TV 10 ogitutte mu ddiiro lyo nga tewakyali muntu yena gojjako interview wadde akujjako interview gwe kennyini okumanya gwe kennyini teweesobola gwe buuza lwaki onoonya abantu baku interview nga gwe tosobola kujja n'okola program tukola program almost 2 hours nkola program gwe tosobola kukola program ya ssaawa emu ng'okozesa mutwego you analyze tosobola era ofune bwogenda abapanelist bagenda okujja babuuza ebibuuzo ng'oyongerezeeko bweyagala reverse psychology ng'oyongere va ku muntu ajja n'okukola program 2 hours ng'oyogera kigambo ku kigambo naye gwe olina kufuna bapanelist bogenda okubuuza nti kino kiri kitya okyuse bigano bw'obanga oli munnamawulire ng'omanyi n'ensi wetambula wandibadde otula ku kamera oga nti kankole program eno nga nsinzira ku nsonga ABC nga bwe tezikola yesobola ki ba YouTubers e Kampala bavaako tebasobola kukozesa mutwego bakwogera nsonga za ggwanga no era ogenda okola nti nalese gundi ayo lwaki gwe tokozesa mutwego kyoga gwe toli muna Uganda obuuza munna Kenya ba YouTuber babuuza mwenna abali e Kampala abalwanyisa Kyagulanyi gwoleta panelist ayombese oba avume Kyagulanyi ebibuuzo by'omubuuza gwe tosobola byebuuza n'obyogera oba gwe mu Uganda toliimu ne mweteka ne banga ba foreigners ba foreign journalists abazo okubuuza azifu temuliimu oli bwayogera amazima ngati eyo togenda ku nsonga why kitegeeza temuli confident ku bitu byemwogera muti okwogera kati kafa bisobola byogera tubyogere era singa tubadde mu nsi erimu amateeka gagobererwa nga bwe tubyogera ne twandibadde Kampala tubyogera nga tuwali akuba ku mukono nene mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kissa namu mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kikwatisa kikuttisa yensonga lwaki mwasala okudda kulayirira okuwemula okuvuma n'okuwaayiriza kubanga bye mwagala mukikombere mu system nga wemuli mulyawo ssente oli bwajja nayogera amazima toyogera ekyo kireke n'okwogera kulinya Kyagulanyi kibatiisa that means erinnya likutiisa kubanga nalyo liri more valuable than what you are doing right now kinjagala bategeeza nti oli bwayogera ku nsonga entu toyogerayo togendayo why nibo wanga bogera ku nsonga zima Kyagulanyi agenda mu maaso oli ku nsonga
kubanga mmwe kennyini temusobola kwogera nsonga ziruma ggwanga naye ate ezivunza abalwanirira mmwe ate muziwa amakulu okusinga ensonga ezirina amakulu. Yensonga lwaki mbeera nnyo mu nsonga z'ebyokwepiica, kunywa mwenge, mabaala, kunyumya mboozi, simanyi ono yakotta oli, oyakoza kibiki. Naye mubuuze ensonga ez'eggwanga tasobola zoogerako. Kubanga ye sitayiro gye baleetedde mubeere mu bintu ebyo bawunza obwongo. Ayogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo mukyamu, oyo mubi. Please mwetereze bannamawulire b'e Kampala obaka mbawadde ba YouTubers. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukama bankume tusinkane ku lunaku olw'okumeka olw'okutaano essaawa zijja kuba 2 ndowooza njabba open roof. Mukama wanaaba asiimye. Mweraba.